ntegezeddwako eyeyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga akwasiddwa office Mbulange Mmengo olwaleero mwagenda okukakkalabiza emirimu gye yonna egy'ekifuula nnenge nga buli kintu kyonna ekikwatagana ku Buganda yagenda okubanga yakiddukanya ngera yagenda okufuuka akwasaganya ensonga za Buganda zonna nga Ssaabasajja Kabaka baleka baagala musuula bali nga Nassi bwe yeebalaba engalabi nkiddamu eyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga olwaleero kigamba nti akwasiddwa office Mbulange Mmengo atandika okukakkalaba emirimu gya Buganda era ntegezeddwako nti n'ebbaluwa empandiika obulungi emukakasa okukola emirimu egyo emukwasiddwa era nnyongera obbategeeza n'ebbaluwa empandiike eraga nti Ssaabasajja Kabaka takyali mu busobozi buddukanya bwa Kabaka naye wandiikiddwa naye nga yakyama tebasobola gifuluma emawulire gonna era njagala obbategeeza mwandibanga okusembayo okuwulira ku ddoboozi lya Kabaka mwenzadde wulira ku matikkira kubanga kyentegezeddwako nti ebbaluwa zino zimaze okusayiningibwa Nyando Yosoferi ne bafere ne bagambye nti baako muntu yenna addamu okuwulira adde okukkiriza Ssaabasajja Kabaka okubaako kyayogera mulye bulungi nnyo olumaze okukwanga ono Kasagundi Agnes Nabaloga Lubuga omusimbu omukwasa ebintu bino byonna balagidde tebaddamu okuwulira ejja kigambo kyonna Ssaabasajja Kabaka ng'ayogere wantu wonna kati muyinza okusembayo muwulira oba ng'ayogerako ku matikkira gano agagenda okujja mu wiiki nga emu okuva kati oba nako obutakuwulirako ddala nga muyinza kuwulira buwulizi mu baluwa bano ge beewandikira ne beesayininga nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agamba kino nakino nenga si bagenda okyogera naye ate gavumenti esobola obbadibaga ate esobola obbasuza omunyago guno ate ne bamuleeta ayogere baga nti ate katono yagamba tasobola kwogera nga mukimanyi nkiddamu nga bwe mbyogedde bino olwaleero ate bayinza okufunamu engeri najja n'ayogera baga ati ate lumbuye luli yatugamba bwati kati ng'agambye bwati olw'ensonga bwe mbaga ebigambo bino babikyusa teweewuunyanga ate bwemaze obyogera muyinza okulanga ate obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bufulumye nga kennyini yabweyogera oba bukkiriza n'ayogera ewantu olw'ensonga bakimanyi nti bwe tufuna information eno ne tugifulumya ebatiisaamu public okumanya biki bapulaninga bino mbagambye olwaleero mu bbaluwa ze bawandiise muyinza obutaddamu muwulirako ng'ayogera kigambo kyonna kubanga already kati automatically Obwakabaka buwambe buli under control of Mayiga Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wasajja n'abakungu abali Mmengo n'abasajja bennyini abakabaka betuyita abataka nabo Museveni already amaze obbatekinga over ekyo mukiwulidde bulungi nnyo njogera Luganda olukusike lwe mumanyi mwenna olutaliiko kubuzaabuza kino mukiwulidde bulungi nnyo ebbaluwa ewandiikiddwa ng'era nti Ssaabasajja Kabaka si mulungi si mulungamu mu mbeera ze ez'obuntu ebintu bino ze bagamba ebbanga lyonna ng'Abaganda mwesuulire gwa naggamba kati mujja kiwulira tuvudde waawo mu lunaku olwaleero mu nkola ey'okuwamba Obuganda official nga temutegedde njagala eno gye byatandikira mujjukira bulungi nnyo abataka baagenda e Namibia ne bakoma mu kkubo be bataka babo basinkana Museveni bamusaba ettaka eno gye byatandikira era nga tulowooza nti abataka bano senga bafunayo ettaka mu bitundu ebyenjawulo ne bakolerako ebyokulabirako ebyo aye nabo bennyininyini ne bakola ate waliwo n'ebika bingi ebirina ettaka nga mu mbeera kakati nga bwe biri bali mu katuubagiro k'okuba nti balina ettaka tebalikozesa ate abantu abalala baagala dditwala. Sebo President okwebaza olw'obuwagizi bw'olaga n'otusasulira ettaka lyaffe. Sebo President yali okutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe ng'abataka wano tugamba nti liriiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Ffe twafuna ekintu eky'omuwendo ennyo gye tuli ate ne kibeera kya byafaayo President kye watukolera.
The sack of the Wataka, that's very good news. Sako ya mwe mawulire malungi nnyo. Ngenda kuteekamu obukadde 2,000. Nina kuteekamu obukadde akawembi kamu n'obukadde 2. Now, the money for the transfer of the title. Ensimbi ezeetaagisa okukyusa ebyapa. Million 16 oba mmeka? Ezo eziri mu muwendo ogwo ogwa million 16. I will pay for that. Nja kuzisasulira. Abaffe ku bakatikkiro bonna abaawummula mwali mulabyeko omutaka wa Buganda yenna nga yeesozze olutuula ng'ali ne Museveni boogera nkutereddewo akabooza era ne nkugamba ajjako akawo ku bakatikkiro bonna abaawummula wali olabyeko omutaka yenna ng'asitukidde omugwira alifuga Obuganda ku mudumu gw'emmundu ng'amusitukidde agenze nga bano abatake bagende wa Sserwajja okwota gula omutwe eyali entandika kati olwaleero mukuteme vunike njagala owuliriza ebigambo bino njagala onyige ng'ovudde ku live ntonyigira wano era towemula njagala onyigire owuwo otudde bulungi nnyo ono era njagala owuliriza ebigambo by'omusajja ono byayogedde y'omu ku bataka wulira bw'owulira omusajja omukulu ayambadde omuteganswera ataddeko ekizibaawo omutwe agumwedde gumulinga olujja lw'essabo watto ng'anekanekanye ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale z'oyo yennyini gw'abadde awerekeza ebigambo ng'amwebaza nze njagala obuuza nti owaaye ggwe atokomusa ebigambo bino nga gwe babikkuliddeko munnange Obuganda bwesedde na bwesedde bw'abantu obuli mu miliyoni 18 n'okweyongera waggulu gwe abatako 12 abaddewo n'ensomba byuma zimuzze nazo ezitawera badde abantu 12 ffenna Obuganda tuweddewo obukadde 18 era omuntu yandibadde akubuuza ku bataka 52 bameka abaddewo ku bigayo mwogedde ekibi nti omululu gwassa wammese bwe yagwa mu kita ng'awunyiriza bitamukwatako musajja mukulu Obuganda tebutandikira mu mpya zammwe oba mu mbuto zammwe si gwakiikirira engalabi zaffe zonna gwe engalabi obanga agimwedde n'oyambala omuteganswera n'oteekako ekizibaawo ne bakuwa obwata 2 n'ojja ng'oleebuukana ng'agenda okutunda ettaka lya Buganda lyemutunze tolowooza nti ffenna ffe otutegeerera ogwo mululu ffenna Abaganda tetulowooza nga mmwe tukimanyi nti abasinga obungi abagenzi wa Museveni olwalira emmengo muliko akabuuza ne mutwesibyeko obutaka wabazzukulu bamwe mubutunze mwe kennyini mwagaana okukola muli awo muli bansanga bisire kati gwe okumiro ganti Obuganda bwonna buweddeyo olw'okuba mwagenze mulondo bamu abataka enkweze ng'ensowole mugenda mulondamu bannaalinya b'amasiro bemulwese bemumenya abatono tabali akuzibwi gwe nolyoka oyimirira ng'okanga badde nga kamuje eri ku malaalo gy'obeera nti agali wansi yali tategera nga toyogera kambaddemu akatambi kano okawulire mukulu abazzukulu mu lulyo olangira bakiika mu Buganda babukiikirira ku nsonga kyenkugambye nti mwaleese abantu bamwe mwakuŋŋaanyiza basaava ne bannaava tebakiikirira Buganda
babeera bajjwa mu Buganda abeera bajjwa omujjwa takiikirira Buganda mwe mwakuŋŋaanyiza abantu bammwe okuweza omuwendo okujja okutunda Obuganda mu mikono gy'abagwira kankabadire mu kawulire Obuganda obwa nnyoko bwe buweddeyo so si Obuganda obwaffe Abaganda Obuganda obwa nnyoko n'ekita bwe buweddeyo so si ffe obwaffe Abaganda kubanga bye mukola tebikiikirira Abaganda ffenaffe singa twali balyankuzibi twandibadde tukyayogera ku nsonga zino singa bajjajjaffe baali balyankuzibi nga mmwe singa Obuganda bwasaanawo muganye okukozesa emitwe gyammwe gye mulowooza nti mugyetisse bajje mukozesa okusala ekkubo n'okuwasa n'okukwana mutunde Obuganda olw'obusente njagala babuuza nga gwe bw'oyogedde bw'otyo babawadde obuwumbi 59 bw'okuzimba ekizimbe ekyo abataka bali 52 ekizimbe ekyo kikiikirira birowoozo by'ani na kwagala kwani kw'Abaganda kw'abazzukulu bwa Buganda oba nga mmwe 10 abaagenda okufuna omunyago gwammwe ofisi zammwe enkulu buli kika gy'oli omutaka gy'okiika ng'omutaka akulira ekika ekyo wali ofisi y'enkulu mwagala kulozesa Abaganda tetumanyi nti yabadde projekiti yammwe gye mwasabanga mu abantu basekinnumba Ssedduvuto mbuuza buli mutaka yenna gy'asibuka gy'akiikiriranga omukulu w'ekika ekika kirina ettaka walina okubeera yafisi zammwe eno y'ofisi eno project eri personal ya buntu nga mmwe abataka 12 abagenze si bonna 52 era temubakiikirira ompulidde bulungi nnyo nyongera okubajjukiza eyo ploti gye mwagula si yammwe mwenna Nnyando agenda kutta omu yeddize ettaka eri kubanga yali agala dda njagala babuuza Museveni akuwaaki ng'omuddiza ki bwabanga Obuganda bubanja billions 5 plus mwe mwamuwadde ki okubawa ssente ezo n'okubagulira ettaka n'okuzibawo ekizimbe akabuuza ajjako teekawo akaddamu mwamuwadde ki Museveni tawa kintu nga talina kimugenda kuwanyisiganya nakyo mu mikono ki kye mwawaddeyo kyembaga nti Obuganda mbutunze naye ng'era n'eri ettaka lirye kubanga yateekamu ssente ze mukitegedde bulungi nnyo mwamuwadde ki in the exchange tuvuddewo kati Museveni alina abantu be bateekateeka kino njala kibaga Bayisiraamu munansonyiwa abagenda kikwata omunansonyiwa simanyi lwaki Abayisiraamu b'omulembe guno bali so excited basobola okwogera n'okulaga omuntu nti asinga Nabbi Muhammad wa asinga Allah Katonda lwaki Abasiraamu b'omu Uganda mutulowoozesa nti Museveni asinga Nabbi Muhammad oba yenkanankana ne Katonda okusinziira ku biga ebimwogera nga mulabe ku Museveni nga bawadde ssente simanyi lwaki mwambala ne munyuma n'ebigambo bibavaamu tebikwatagana na bintu bya kubanga weewulirireko njagala Abayisiraamu nansonyiwa njagala muwulire ebigambo bino abasajja bafukumuse nga bali wali mu maaso ga Museveni Namange kunye chanso kwogerako naawe era n'okulabako webale kuba musajja mulungi webale taata abeera omulungi omuzadde Katonda akutuwangaalize tesulina saala yonna tetuyinza kukusalira mbi wabula tukusalira obeere pulezidenti ebbanga lyonna
byabadde ku mukolo ogw'okutunda Buganda emmengo wali nkuddira byayogedde. Gamange kunya chance okwogerako naawe era n'okuna bako. Webale kuba omusajja mulungi, webale taata abeera omulungi omuzadde. Katonda akutuwangaalize. Bwe tulina saala yonna gye tuyinza kukusabira mbi, wabula tukusabira obeere pulezidenti ebbanga lyonna. Abantu balakuneewe Kaguta Museveni. Katonda yakutonda ku bbumba nti musajja gwe onoosobola okuyita omusajja atanyinga atava mu mbeera. Taata weebale nnyo, weebalire ddala. Mbawulidde. Sigenda kuvuma muntu n'omu, wabula nze neewuunya Abayisiraamu ab'omulembe guno oba eddiini bagisomera mirannamiro, ebigambo bye tebikwatagana ino project. Wano ekifaananyi kino bw'okiraba wawerawo abataka 52. Hiyo project waberawo abataka 52, oyo omu oba onaani, bano 2, 3, 4, 5, kuno ne kujja Nyandwe n'abantu be. Noono enfudu y'emmengo, Kavuyo Gaalo, Joyce Nabbosa Ssebugwa bamugumba Kimukobote naye abaddewo. Obala abantu baabwe be babaddewo olwaleero, obalaba bulungi nnyo. Ekisajja kino singa oba osala walayi n'ofiira mu leba akagali ne kakkuba guno omutwe weetikka mwereere guno. Obala bulungi nnyo. Ogira bulungi nnyo. Eyo gye balonkinze olwaleero ku ssente z'omuwa omusolo. Kyekyo kye bawaddeyo okutunda Obuganda. Okira bulungi nnyo kye bawaddeyo okutunda Obuganda olwaleero. Ne mujjukire ensonga zino zenzi bagamba nga bazikweka bazikyusa mpaka olwaleero. Kala mutegeddewo bulungi nnyo. Era nawe tuvuddewo bulungi nnyo, musabire Ssaabasajja Kabaka amusabire Obuganda. Katusooke tuzzeeyo akatambi emabegako katono nnyo. Abansinga emyaka njagala mugenda kulya ebigambo bino, era njagala mbitegeere bulungi nnyo. Abanabitegeera mujja tegeeza bazzukulu mu Baganda bammwe. Eggwanga lya Uganda lyafuna obwetwaze mu 1962 paka mu 1967 lyafuna obutabanguko. Okulwanyisa obwakabaka Buganda obusaanya wotobutandise leero bwatandikira ddala mu magulu meeru nga bajja babucyankalanya. Kale kansooke nkusomere olyoka otegere ensonga zino. At the independence in 1962, Uganda was divided into kingdoms and districts. Mumenfuga mu 1962 eggwanga lya Uganda lyayawulirwamu mu bwakabaka obw'enjawulo ssaako ne district oba ebitundu eby'enjawulo. The kingdom were Ankole, Buganda, Bunyoro and Busoga and Toro. The districts were Acholi, Bugisu, Bukedi, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Sebei, Teso and West Nile. Nti waliwo yakutegeeza nti nga Uganda efuna obwetwaze mu 1962 eggwanga Uganda lyayawulwamu obwakabaka obw'enjawulo ssaako ne district ez'enjawulo. Obwakabaka buno obwayawulibwamu mwe muli buno obwa Ankole, Buganda, Bunyoro ne Busoga ssaako n'obw'Ettoolo. District ezayawulamu oba ebitundu ebyayawulwamu mwe mwali Acholi, Bugisu, Bukedi, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi ne Sebei, Teso ne West Nile tugenda mpola. When the kingdoms were abolished in 1967, Ankole, Bunyoro, Busoga and Toro became districts. Ompuliriza bulungi nnyo. Obwakabaka mu
mu 1967 obwakabaka bwawerebwa era bwe bumala okuwerebwa obwakabaka buno bumu bwafuulibwa disitulikiti omuli obwankole obwa Bunyoro n'obwa Busoga ssaako n'obwa Tooro. Buganda was divided into 4 districts: Bombo, East Mengo, Masaka Mpigi and West Mengo Mubende. Bakugambye nti ye Buganda yayawulwamu mu bitundutundu bina omuli Bombo, East Mengo, Masaka Mpigi ne West Mengo ssaako ne Mubende. Kati bino ebintu birimu archive mu tterekero njala kubuuza atalasize baakuba mu masomero okulaga nti Buganda teri ku map olowooza abadde yatandise leero ziri pulaani za muzungu n'abamukkirizamu okukola information ye okusaanyawo Buganda direct. Bw'otuna bino ebisajja biyite ebisajja ebiganda bino ebisimanya abataka ba Buganda bana basajja banyalona bali Emmengo bamayigale gurupu zaabwe nammwe abeewunsinga temwe nti bagenda basaanya omutandika okubanyumyako mu ngero. Omanyize njagala kuwa information nga nkuwa ne reference nti n'ebintu bino n'ensenda zitumanyi nti tusaanawo. Ono munna Kenya ulira bulungi nnyo ono munna Kenya. Mount Kenya mutaka nje ndawapea history nusu alafu mtoke. Yes. Do you remember the Baganda Kingdom? Yes. Historia tukufanya. Kibaki anaitwa nani Kabaka? Akaja akachukua. Sakawa rais. Wakawa wanaongea the Bagandas, wakawa wanaongea venye saizi kuna watu wanaongea hivi. Sisi tuko wengi, we the majorities, we the richest. In Uganda, neighbor country walikuwa wanaongea hivi. Kama venye Wamnyoro wanaongea, waliongea hivi. Sasa tunaenda almost 60 years. Uganda haijakaliwa na Baganda. Leo hakuna president amerudi pale kama Baganda. And this is what going to happen in Kenya. Mount Kenya, especially Central kuweka president, it takes 50 years. Isi sekenda hivi. Atabanyi mu Luswayiri kankunyonyola mukolo kyabadde agamba. Byembadde nkunyonyola wali nenkugagwa omuntu omuna ku video na genti jawo kaneko togisobola. Omukulu ono akugambye abamanye byafaayo bali faalinga ku Bwakabaka bwa Buganda. N'agamba nti Abaganda basinga obungi mu Uganda era omukulembeze yasooka okufuuka president wa Uganda yali Muganda Ssekabaka Frederick Edward Luwangula Muteesa. Mu 1967 buli kimu kyakyankalana era Abaganda n'Obuganda ebwakoma nakati teddangami Uganda fuga Obaganda n'amenya ne ku Banyoro ne beerifaalingako nga bo abali mu Central Kenya nabo kiyinza batwalira emyaka 60 okuddamu okufuna obukulembeze mu ggwanga lyabwe kubanga Abaganda bayogeranga era balina amaanyi n'akubuuza we Abaganda now they are nowhere to be seen n'olaba basajja nga bali mu kusirwa bali mu kulya buli ssente. Ebintu bye tubagamba bino bya ddala Omunyarwanda ali ku ntikka ensagitwala musirwala. Ojja tuuka nga tokyasobola kukola application nga kuliko Nanyonjo, nga kuliko Mukasa, kuliko Kivumbi, nga tokyasobola giteeka wantu. Kijja tuuka nga n'amakubo g'Omubuganda tosobola kyasobola gayitako bakuyita Mugande. Batandika okuga nti mwali mwepanka wano wali wammwe kati baani abaliwo. Kigenda mu maaso n'olewa ekiri nkimanyi kigenda mu maaso. Bakomedi abadde makomero bagamba nti mwagamu Abaganda mwalina amaanyi Kabaka aludde abayambe. This is taking place in real time. Nkibagamba mujja kwejjusa. Ojja tuuka nga n'okuyingira nga passport ere mulinya Muganda nga bakuteeka kabanga likuva ku kisaawe Entebbe nga bakutwala mu safe house. Mumanyi apartheid yali mu South Africa. Ojja tuuka okuvebula nga passport ye erimu erinnya Muganda bakukwata bakuteeka mu kabangali bakutwale mu safe house bakunyige. Bagenda tuuka nga banoonya Muganda ku kyalo bakunyige. Kati waliwo enfa gye mutamanya bagibattamu abantu ku byalo. Kino kyogera kiri mu Buganda. Mu Kato Corridor gye tuyita Luwero Triangle abasajja Abaganda babatta mu nzita eno.
bayinza okukubisa boda nekutibaga nti just an accident. Bayinza okuteganya munywera omwenge ne mbakyalibo ne bakutega obutwa nofa. Abana motoka ziva mu bbanga nejja nemukuba. Bakuwa bataka bokka towulira nti waliwo omunyankole gobase oba waliwo omutolo gobase oba waliwo omunyando gobase. Baganda abannakabala baindiginansa basigalawo yenzita gye bali mu battamu. Mbagambe buno video mugenda zijjayo. Kyembagamba kiri e Bunyoro, Omunyoro takyasobola kwogera mu Bunyoro. Kyembagamba kiri Mwankole, Munyankole Nakabala Mwankole tasobola kwogera. Mujja tuka ku kyalo kyonna nga kiriko bagamba n'ogwo bonna nga Banyarwanda ng'Omuganda ayinamu mu nnyumba agenda kufoosinga oveeko ku kitundu ekyo, and it is taking place right now as I speak right now. Ojja tuuka ng'Omuganda tosobola kubeera ng'ofuna intake okuteeka mu university osome nga tekikyasoboka. Ojja tuuka Omuganda nga tolina wosobola kussa muddala gukola business mu Buganda no mu Kampala. It is taking place. Ojja tuuka Omuganda okutikka container eve Singapore, Malaysia, Dubai, China, America nga tesobola kuyita ku revenue. It is taking place right now. Ojja tuuka mu banka nga tokyasobola kujja loan bw'oba ogijje bajja kugaa nti 50-50 okufuna loan. It is taking place right now. Muganya okuggula obwongo bwammwe mulwanyisa Muganda munne muno balaba bawuba amabeere bawuba empale kubanga oli esystem gyakozesa Baganda bannaabwe balwanyise Baganda bannaabwe. Eno video eyinza okurepresentinga eya Sunday ne sijja ku Sunday kuba buli kimu ngenda kibaga mu kitegeere. Genda onoonyereze buli kkomereri mu Buganda ebitundu 7 ku buli 10 abaliyo Baganda emisango gye bavunaanibwa. Tebalina misango abajjeko amataka gaabwe. Bya bufuzi. Teriyo misango mirala. Bajja tuko bakolako profile buli malwaliro ge mukolamu mu nsi yonna ng'omuntu kati mbalete mukimanyi na kino kanti bakuli abali mu diaspora mujja kumpa reference later mujja kumpa reference. In the security alert, whoever who stays in diaspora ng'oli mu system ejjanja obeddukanya business njagala ovira ku live eno osange ku reference. Mukimanyi nti abaluzinze emirimu nga mubadde mukola mu malwaliro recommendation zaakolebwa abantu bennyini abeeyita Bannayuganda nga baakabano bali mu department zemulimu n'awandiika ebbaluwa n'akuwandikako po recommendation oba n'akusettinga ekyo ne bakuba ku mulimu. This is a well-organized setup okuva wa Museveni okutawaanya buli Muganda yenna wali ekyo bujja wenviira ku live eno ngenda sanga conference mu America, Canada, Bungereza ne mu Europe abantu abalusinze okuluzinga emirimu gyabwe Baganda nga bakolako malisi baakabano wabula erinnya alina Ganda ya recommendinga ya kusettinga ekintu ne bakugoba. Eyo ne program we to frustrate you. Abasinga obungi abaluzinze asylum application zammwe abakikola baakabano amanya balina ga Kiganda. Abasinga obungi abaluzinze citizenship zammwe abasinga okikola okuwa recommendation okuwandikako date bonna baakabano amanya balina ga Kiganda kuba that is part of operation eyo genda maaso mu nsi yonna nga Museveni agikola ne temukimanyi.
abasinga obungi relationship zammwe zonna zifudde mu diaspora. It is well arranged and it is in program nga bakikola. Muganyo bitegeera kuba temwagala kutegeera. Gwomanyi nti ku kisaawe Entebbe buli lunaku ekitone nnyo abaana Abaganda abalemesebwa okufuluma ku kisaawe ekyo basukka 15 mu ssaawa 24 abaana abalemesebwa okufuluma eggwanga eryo nga balina visa, balina shomane, balina buli kimu, balemesebwa okufuluma eggwanga Uganda ku lwakuba nti Baganda. Olwokuba afunye visa ye Canada, afunye visa ya Europe, afunye visa ye Bungereza, afunye visa ni mulemeso. Wekakanya. Mu ssaawa 24 abaana wakati we 15 Abaganda balemesebwa okufuluma eggwanga Uganda nga bagenda mu nsi ennene. Wabula mu Middle East they can let you go. Wamanye oyina 2 options. Either oyinza okugenda n'otuuka n'ofiirayo oba ne bakuttirayo. Bw'oba ogenda mu Middle East bakuma kubanga eyo ogenda bagagenda. Mu nsi ezaakulaakulana abaana bangi balemesezza ennyonyi. Mujja biraba, mujja bitegeera mpola mpola. Mu ddakiika ezisemba bano abo akabonero muggo abakamafuleji nga nti Baganda abo akabonero muggo abo uyu anti akabonero kawe muggo mulumba balungi mukweseti nga bese groza nti mulina bantu bamwe si bantu bamwe aba akabonero muggo abo mujja kikakasa kati njagala Pastor Sserwadda saa kumaliriza ku Lwokutaano njagala lwale ebigabo bireme kuva mu nze bive mu muntu omulala kubanga saagala ogambe nti nayogedde ebigambo nga biva mu kamwa kange. Nakugambyeko okusinzira ku mboozi nga bwe yabadde gye wayogeddeko. Njagala kusooka kujjukiza bantu lwaki twayogedde ku Sserwadda mu reference. Bw'atyo bwe yayogedde. Ngoba nakuba ennanga aliwo. Ono yimirira. Gwani? Siwulidde. Gwe Lubega? Eyo no ye Lubega, omukyala yani. Yenna matufu. Bakubyeyo akagalo kamu wali. Teyakola nsobi. Mulina abaana bameka. Balina abaana bana kati wali gali tayinza kuwasa mwannyina n'azaala balina bana. Osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo. Beba Abanyarwanda yenkola yaabwe. Kati wano wenjagala omugambira leero sigenda kudda mu njala kuwa abantu abamunze
ebyange mba nabikugambye dda wano wenjagala okuzanya eddakiika emu kuwa omuntu omulala akunnyonnyole bw'ati. Lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga senga ate yeki mu bino ebintu kyeki kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka nsonga oyo naggwa mugati ate kakati. Okay, Pastor Serwadda Sara tukane naawe ngenda kuwa omuntu agenda okukunnyonnyola olwaleero naye nze mbooza ono mukyala wo Frida Serwadda ono oyo si mukyala wo Frida Serwadda oyo nti ye oyo si Frida Serwadda mukyala wo nti ye noonya amanya ga ag'Ekiganda gakyambuze noonya amanya ga mukyala wo Frida Serwadda gakyambuze amatuufu ne bajja gamba wamuwasa mbaga kansubire nti wamusanga mu kidandali tewayitako wasengaawe era nze njala kubuuza munnange mumpulire bulungi nnyo mwami Serwadda kano bajja kakotosa njala kubuuza mukyala wo tayina banyina mukyala tata wa mukatayina banyina betuyita basenga fe mu Buganda emisegaso gy'abasenga mingi era ndi wano kubuuza mwettanira nnyo abakyala Baganda kubanga baba batuuzibwa baba basomesebwa era nga bayigirizibwa kansubire nti mukyala wamusanga teyasenya nku oba yasenya enku ani yamutwalanga okusenya enku si senga Serwadda kano bajja kakutwalira ojja kasangayo kansubire nti mukyala wamusanga mu kidandala mu kyangala ng'ali awo njala kubuuza banga ayina basengaabe abazaalibwa njitaawe kubanga tugamba nti singa tewali mukyala wandinzadde olw'ensonga nti Baganda bataatawo bonna abalenzi oba abasajja babeera bataatabo kati nesenga olw'okuba nti mukyala yazaala afulumya singa tabadde mukazi naye yandibadde akuzaala yandibadde kitaawo naye yalina omugaso gwe lwaki sengaawe nange wenkubuuliza mukyala wo Frida nga mwagala abagisimanyi Omuganda naye mwagala nnyo abakazi Abaganda kubanga babayigiriza okutyaba enku ani yatwala mukyala wo mukuki ani yamuyigiriza okutyaba enku oba teyatyaba nku bo mwagala nnyo abakazi abatyabya enku ani yamuyigiriza okutyaba enku gy'emigaso gy'abasenga mwe basajja mwe abemagalazanga kaamu gyeri ku malaalo oba embwa ensibe ku ggaali ng'egennyo owunyiriza olusungu eneetera okudda gy'edda ng'endobe gye bagitutte mwegendereze nnyo okukyamya obuwangwa bwanne n'ennono. Baŋŋambye nti ye Namakula Frida weebale nnyo baŋŋambye nti Namakula bw'abanga mukyala we ye Frida Namakula ate kubanga senga we yamutwala n'atyaba bulungi enku kwe kumwegomba nakati akyali bufumbu kati gwe mugaso gw'abasigwe gumu ku mugaso gy'abasenga sijja kulwaza leero ebigambo tebigenda kubeera byange bigenda kubeera omusajja mukulu ono abikunnyonnyole bulungi nnyo emigaso gy'abasenga kubanga tuliwo okuyiga ompulidde bulungi nnyo. Senga ye mukazi azaalibwa ne kitaawo era bombi buli omu ayita munne mwannyina. Ebiwanuuzibwa bigamba nti senga kigwayo nti singa teyali mukazi yandibadde taata. Gino gye gimu ku migaso gya senga mu Buganda. Ogusooka okuyigiriza abaana addala abawala emirimu egyo gikolebwa abakazi baleme kunyoomebwa bwe baba nga bakuze. Omugaso gw'okubiri ogwa senga kwe kumwa bamulekwa enviiri mu lumbe nga kino senga akikola jjajjaabwe omukazi taliiwo. Omugaso ogwokusatu ogwa senga akola n'omulimu ogw'okuyigiriza abaana mu kika singa jjajja era abataliiwo. Senga omugaso ogwokusatu akola omulimu ogw'okuyingiza abaana mu kika singa jjajja waabwe taliiwo. Ogwokuna ogukolebwa senga omuwala bwe yazzanga omukono emabega oba okufumbirwa musoke oba ng'asuulumbye nga senga yamuyigiriza ebyokukola omuli okuba omuyonjo ate era n'okumukubiriza aleme kweraliikirira olw'embeera yonna buli lwanaabanga agituuseemu eyo.
omugaso ogwokutaano senga gwakola senga akola omulimu ogw'okuyigiriza abawala okukyalira ensiko n'okubayigiriza okukola ebintu byonna ebitali bimu ku mibiri gyabwe kibaweesa ekitiibwa nga bali eyo mu bufumbo. Ekyomukaaga, senga akola omulimu ogw'okuyamba bannyina beewala emize gamba ng'obukaba n'obwenzi. Ensonga endala, edda senga ng'ayamba abaana abawala abazaaliddwa bannyina okubafunira abasajja abassibwamu ekitiibwa bagende mu bufumbo era obussibwamu ekitiibwa ng'abasajja abo babawasa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Wadde ng'ebiro bino oluusi bangi bafumbiddwa obufumbo ne bakottokera busa kubanga beerondedde abasajja abatagwa mu kiti ekyo ekissibwamu ekitiibwa. Ensonga endala, senga yakulira emikolo gyonna egya muwala we naddala egimuteekateeka okufumbirwa ekiyitibwa okuvuma omugole. Era senga alina emikolo emirala gyakola ku muwala we wa mwannyina agenda okufumbirwa ng'ogyeko okuvuma omugole. Ekirala, senga atuula n'ateekateeka n'awerekera oba okutwala muwala wa mwannyina mu bufumbo. Era awo ne mu kisenge bajyamututte senga abeerayo nnyo ng'amuyamba omuwala oyo aleme kukola nsobi eziyinza okumunyoomesa olw'omusajja gy'afumbiddwa. Ensonga endala, senga ayigiriza omwana omuwala oba abaana abawala empisa ez'omu buliri ng'afumbiddwa kubanga edda abawala baafumbirwanga bato abayitibwa embeerera. Ensonga endala, senga omwana omuwala bw'afumbirwa n'asangibwa nga mbeerera senga atwala olubugo ennaku zino ebasuuka oluvudde ku buliri ng'olubugo olwo singa amala n'alutwala ne balusanga nga lulimu ekituli nga kitegeeza nti omuwala oyo teyakuumibwa bulungi, naye bwe lutwalibwa nga teruliimu kituli olubugo olwo nga kitegeeza nti yasangiddwa mbeerera. Ensonga endala, omuwala bw'afumbirwa senga yajja omuzigo mu kkubo. Emigaso mingi egya senga era ku mukolo ogw'okufumbirwa omugole senga abaawo nnyo okumuyamba okukolerwa byonna ebikolerwa omugole. Omuwala bw'afunira olubuto ku lujja ge gayitibwa amawemukirano. Era senga akola omulimu munene nnyo okuyamba omwana oyo omuwala okumalawo amawemukirano. Ku mulembe guno ensi eyonoonese nnyo kyova olaba nga ne basenga bangi ne ku mikolo egisinga bapangisa bapangise. Edda nga basenga balina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza naye kigenze kireeta embeera ey'obwasenga okufuuka ey'okupangisa obupangisa emirimu gyonna n'obuvunaanyizibwa ne bufa. Mukulu Sserwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse ompulidde ssebo Sserwadda oli mu kyaki olina omutwe gw'osomesa Bayibuli era olina omutwe gw'obuulirira abantu abafumbo era gw'obagatta n'obuuza omugaso gwa ssenga. Kati Sserwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse mulekerawo okuddira empisa zammwe ez'abakwata minyira n'egy'emisekera nnyuma okutandika okwonoona obuwangwa waffe. Tukimanyi muwaffe mwemwe temwawula kyovula amagezi mulina amatondo nnyo bwe gati bw'ozaala mwanya okumanya bali mufanyaga amagezi mugenda kuzaala ddofi. Bwe mukwatagana gwe kennyini mwanyira taata w'omwana nga ddofi n'azaala omwana nga ddofi nga nesenga omwana ddofi kati ne mwezaala mbwe mutu mujja kuzaala bafidodido. Ekyo muganyo kitegeera. Kati Sserwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse nsaasira endiga ezibeera mu kyaki ng'azira omusajja ayogera Oluganda naye nga byayogera tabimanyi. Sserwadda oba Sserwadda de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse ensonga z'Abaganda ne Buganda muzeesonyiwe mubbe munyage mutemule naye obudde bugenda tuuka mulina okusasulira buli kye mukoze. Tujja kusigalawo nga buli kimu tukikola nga buli kirina okukikola ng'Abaganda. Mmwe mudde mu bintu byaffe mubivuluge naye amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ompulya bulungi nnyo buli kimu kivuluge nga mukyagala tujja kuddayo.
Nyongero bajjukiza mwenna Abaganda Abanyoro Abasoga n'Abatoolo nti ensibuko yo bwe buwanga bw'ennono atamanyi ensibuko yo tomanyi olaga era atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga. Omuzungu takusiba akatambala ku mutwe nawe n'ofuuka enswa z'oku kkubo ebigazamba ezitamanya obuwangwa n'ennono. Ne Biblia yennyini ekugamba nti sajja kusadda kuddibya mpisa za nsi na bulombolombo buli nsi eyina obulombolombo n'ennono bwayo. Okujjako gwalowooza nti osinga Yesu ogwalowooza nti osinga bajjajja abakusookawo kitegeeza nti gwe wabuuka amacco mu kutegeerako nawe kennyini weebuusabuusa. Buli lwoba nga weebuusabuusa mu ntegeera y'ensonga lwaki ne Sserwadda yeebuusabuusa mu ntegeera ye okwogera bitakwatagana ng'empale za Museveni. Bwe nsukka wano mba mbalimbye akatambi wattu kafundikidde tujja kukwatagana ku lunaku olulala lwonna bwe ndaba nfunye amaanyi agajja ku Sande mbimuli nja kujja naye ndi munyiivu nsuze ndimu ennyamivu nnyo olw'Obuganda okuba nti butundiddwe olunaku olwaleero era buli awulidde vidiyo eno gitambuze mpaka etuuke ku buli muntu yenna. Sikaka muntu kutegeera bigambo ngeri gye mbitegeddemu oba nze gye mbyogeddemu wabula oluwaddemba okujja mbyojjembyo tasobola birekewaawo. Twalumbibwa akabwa n'ennyiniko oba buno bwajja tetubwetegekedde wabula ate kati butuluma enteega. Munnange bwambala ne bunyuma bwe butandika okwogera olowooza nti Buganda bwa wano kumbe bubwa bwesegguusi obwa obwajjanga bune bakaba butambula kati butufuukidde ekizibu. Munnange nakulaba kakata nabakyadde vidiyo ngifundikidde awulidde tegeeza munno byowulidde bigambo bikulu nnyo. Mulina abaana mubakuze nga mbabuulirira obusoga kyeki obunyoro kyeki obutolo kyeki obusoga kyeki n'obugisu kyeki mubuulira abaana bammwe. Mukimanye nti obuvono obuddo bw'oyo ensibuko gy'oli oli muddugavu. Mu bbaluwa ezawandiikibwa mu Bibbuliya tebawandiikira nga mbakaddugala era temwene mwakuŋŋaanyanga eryato lya Nuuwa lisomba baali bagenda oddituulamu. Njala muggula obwongo bwammwe era mutegeere. Buli kimu kye twogera wano tukyongera kijjukiza okutegeeza nti ffenna tuvunaanyizibwako ali omuntu ogwo bamuyita Katonda. Teri amanyi bw'afaanana, teri amanyi gy'asula, wabula ali mu ggulu ffenna gye tasobola kutuula oba kutuuka. Nyongera okukujjukiza buli kyokola kyonna fuba okulaba nga oyogera ne Katonda wo. Weewale nnyo abantu abagenda okukubuzaabuza. Weewale nnyo omuddugavu abaga nti amanyi eddiini okusinga abaagimuleetera n'okusinga okwogera ku nsonga ezikwata ku